twagala okwebaza mu ngeri enjawulo abantu bonna abateekayo okusaba kwabwe nga tubayise okuvanga 1 Ogw'omukaaga omwaka guno 2025 okutuuka olwaleero nga 25 Ogw'omusanvu 2025. Applications ezigenda mu 1,110 ku bifo ebyenjawulo mu ggwanga ziba nnyingi nnyo. Twagala okubebaza okuwuliriza okuwuliriza okusaba kw'ekibiina kyammwe ku birambo by'ateekayo empapula z'amawulire. Mwebale nnyo bali ddala ndooza serikoti etatera kusangikasangika bibiina by'obufuzi. Twagala mwe namwe n'okubebaza abateekayo okusaba kwammwe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ennaku zo nga tutandika omulimu guno twabategeeza ddala nga 23 Nsukoonye, twabategeeza nti abannaye tujja kuba twongera mpaka nga 25. Naye olw'ensonga eziteebereka naye nga ekisingo ensonga ziringa 3 zisinga okuba enkulu. Esooka n'essaawa tubadde tujjaawo essimu ng'evuga oli adduka aleeta mpapula. Tulowooza nti si kyavunaanyizibwa kusubirayo muntu yenna adduka abakalamujja ajja wano kuteekayo ate obudde bumukutte. Tugamba ndoza tubeere ng'abasajja abalungi nga balabirira abaana baabwe. So tusalawo nti tujja kuleka windo eyo ng'ekyali nzigule y'abantu abaleeta empapula, naye mukozesa akaseera kano tutuwadde kubanga era katono nga kyapozo ne babagambye tugenda kubabuulira ebiddako. Ekyokubiri, waliwo bakyali mu UNEP, bannaffe abamu bakyali mu UNEP okukola verification efuuse verification. So omuntu osobola kumusibirayo lwa verification naddala kuba paka ba parliamentary civil abeetaaga obuyigirize kiba kyatteeka. Tulowooza tubawe omukisa bamalize ne UNEP balete empapula zaabwe wano nga zijjudde. Era mu veri tujja kuba tubalaga byonna bitambula kuba tubasabye original copies. Abeetaaga verification ya UNEP balina okujja nayo. For example, tulina abali mu National Council of Higher Education abalina okujja ekituyita certificate of equivalence ekiraga nti ogasse empapula z'obuyigirize, wasomera bweru, tewasoma senior 4 direct, tewasoma senior 6 direct, kati gwina okujja ne certificate of equivalence. Bakubye omulanga nga basaba tubabweyo obudde basobola okuteekateeka empapula zaabwe ezo. Ate ne bannaffe bangi abawulira nti tebajja mu bibiina ebirala ebigenda mu maaso obusimu bubuza bagamba naye mutuwe ka space kunganya empapula tuzireeti kati abantu batosobola basibira bweru. Naye bannange mwanguwe bwe mubanga musaanidde nga mutuukiriza ebisaanyizo by'ekibiina kya National Unity Platform tujja ka space akakyaliwo nammwe mukakozesa kuba nammwe tumanyi bulungi nti gye muli. Banyabo ne basebo vetting egera kutandika ku Mande. Abantu bangi badde mwogera ebigambo ebitalina mutwe n'amagulu. Kaadi zagabwa dda, bavetinga dda, bagenda tulangirira, kati muwulirize bulungi. Okwekenneenya bakande essimu abasaba nga tutunuulira empapula zammwe nga tubabuuza kajeegi w'ebibuuzo n'okugenda ku ground bitandika ku Mande. Tutandika Mande nga tutandika ne Kampala Capital City Authority. Tujja kuba Mande tujja kuba 28. Tubawadde ennaku 5 okutuusa nga 1 Ogw'omunaana. Era amangu ddaaka press conference eno ewedde tugenda kutandika okutegeeza abakulembeze mu bitundu ebyenjawulo bateeketeeke constituency buli constituency tubaye programu yaabwe constituency kyesooka bwe ya Kampala eriweddako tugenda kibawa amangu ddaaka tuyita mu bakulembeze bammwe ne platform zaffe ez'enjawulo naye tutandise na Kampala. Bwe tumaliriza Kampala ennaku 5 nga ziweddeko byonna tujja bikolera awo kiro na misana mpaka nga abantu baffe bamazeeyo. Then Wakiso district kubanga twasalawo tubagamba abaayita wano empapula tulina kubavetingira wano. So Wakiso district tugenda bavetinga okutandika mu nnaku z'omwezi 2 Ogw'omunaana 2025 nabo tubadde ennaku 5 zijja kubamala balina constituencies ndowooza 9 okutuuka nga 7 Ogw'omunaana 2025. Then tulina kitwayise local government in sub-regions. Ngamba ade ekyokulabirako kya Buganda tulina gweta Masaka sub-region, Mukono sub-region, Buvende sub-region, gweta Luweero sub-region, then gweta Mpigi sub-region. Sub-region zono za 5 tuziwadde ennaku nazo 5. Tutandika tujja genda iye musero gye mulaba yeyina okugenda mu sub-regions kuba waliyo ensonga nnyingi abantu bala okuwulira nti omuntu alondeddwa ye mutuufu. So mu sub-regions ezo tutandika nga 8 Ogw'omunaana okutuuka nga 13 Ogw'omunaana omwaka guno.
basentebe ba districts abamu kubetaaga ebiwandiiko ebiri verified, ba state mayors awandi meya we Masaka, meya w'Eggulu, meya w'Embalala, abalala betaaga empapula nga ziri verified teba twabongedde bajje mu 14. KCCA division mayors abajja kubeera vetted okuva nga ennaku z'omwezi 14 ogw'omunaana okutuuka nga 18 ogw'omunaana. Abo mumanyi nti buli yagenda tukwatira bendera yaffe ng'aba national platform. Then abaka ba parliament tubasembezaayo kubanga naye basembayo okunominating eri mugomwenda okuyongerera waggulu. Ebyo natwabirowoozezaako abo bajja kuvetingibwa babajja kuyita mu kasengejja okuva nga ennaku z'omwezi 2 ogw'omunaana okutuuka nga ennaku z'omwezi 27 ogw'omunaana. Awo vetting tulooza nga 27 ogw'omunaana tujja kuba tumazeyo vetting yonna yonna bakandisi baffe banazo bategeera, bafaaga beera zo banazo bategeera, abagenda okukwatira national platform bendera mu kalulu ka 2026 omwaka ogujja January ne February. Ground survey twabagamba bakazi ba NUP bakola papers B naddala bali ku level y'abaka ba parliament LC5 abo nano tubogedde paper 1 baya vetting eba technical ddala y'okuddamu kajiji w'ebibuuzo namumanyi tuze tukola obaddakibiina mukimanyi bulungi. Then paper ey'okubiri tulina ba consultants betufunye, tulina teams zetufunye eziri impartial independent ezijja ogenda ku ground nga tutegedde tukitaddewo egayidi eraga omuntu bamubuuza bali ekibuuzo obuuza abantu bameka mu kyalo okumanya ani agwani ani asinga obuwagizi wano. Ate kigeza nti bw'osinga eri obuwagizi nti bw'oyita pepa wano tune pepa toyiyise olina kuyita pepa zombi, pepa 1 eya vetting ne pepa 2 eya ground work. Bwetuzigatta tufuna max eza 100% ng'olangirirwa nga fulaga beera waffe obubaka bwa parliament LC5 obwa meya n'ebirala onda tubategeeza. Abanyama ne basebo tubasaba tugobere enteekateeka eyo. Abakulembeze baffe ebitundu ebyenjawulo mweteeketeeke tujja kuba tubategeeza. Mwebale nnyo okutuwuliriza, wabaawo ekibuuzo kyonna kyonna kyemala okubuuza bannamawulire, ttiimu eno panel ejja kukiddamu bulungi nga tukulembeddwa madamu chairperson waffe. Mwebale nnyo okutuwuliriza, mwebale ddala. Neyanza ssebo nze Hasifu Ssekyonge. Ekibuuzo kye mbuuza y'ensonga y'okutabaganya abo abeesimbyewo ku kifo kimu ng'abantu bangi. Osobola okutuwa akakiiko kasobola okutuwako ku update ku bifo bimeka musobola obutabimenya oba okubimenya nga mwagadde n'okutunyonyolako ebifo bimeka bwe mumaze okukkaanya bwe mumaze okukkirizisa abantu abamu okutapinga out okulekera abalala. Madam Chair is asking Madam Chair is asking that how far we gone with the harmonization process and how many teams, for example, have agreed, have got consensus and so on. And every time Ganesh Muganda, harmonization here in Rabagambi, twagikwasa ba candidates ne candidates. Bakiriziganya balina okwetaba mu buwandiike nga tunatandika process ya vetting. Then ekyokubiri ye vetting ye twayita patterned vetting. Ezo zikyagenda mu maaso fega ye musite tunafuna a report atongole nga tukisubira in time before the vetting starts. Madam, you will not and then come at once possibly. Because the organized the night general I did. Yes, sir. Challenges since we started in this process, Madam Chair, that's what is asking. Challenges, currently, you will get a little bit of the so good damage in the how it seems to be. Yes, sir. Thank you. My name is Doris from UBC Radio. The chair said until further notice, she did specify the deadline for the process. And in September, we are starting the national nominations in the possible the president and members of parliament. Wanting in one way or another affect the localization of the party and also in relation to the national calendar. Okay, thank you very much. Should you respond to that? Yes, sir.
18 mugenda tandika vetting nga 28 ne ground survey. Singa omuntu anaavaayo nga takiziganyiza namwe twabalabako wano mu by-election za Kawempe oli naavaayo ne mukola vetting ne muteekawo debate abantu ne mulondako mu mulaba nti